Katugende ku nkuba namutikwaye etonya ensangi zino abeeruweero mu ggombolola y'e Butuntumula tebalese bulungi oluvannyuma lw'okubanga ebirime ennyumba amasomero bisigadde ku ttaka nga bulijjo. Bano era bakoowodde gavumenti eveeyo bataase ku mbeera eno nga bayita mu bakulembeze baabwe. Abatuuze mu ggombolola y'e Butuntumula mu disitulikiti y'e Luweero bakaaba wanga ntulege lwa nkuba ekyagenda maaso n'okuba ng'ate efudde embanga gye bagoba mu ggulu nga kw'otadde ne kibuyaga ekiviiriddeko emmere yaabwe okuba nga bagirese ku ttaka. Bw'otuuka ku byalo eby'enjawulo okuli Lunseke, Lukyamu n'ebirala, bano embeera tewoomya nnakabululu naddala mu ggombolola y'e Butuntumula mu disitulikiti eno. Robert Kasamba owe Lukyamu gwe tusanze ng'atudde enju ye webadde nateebeera kw'ossa ne mukyala we n'abaana nga kibuyaga yabitutte, agamba nti embeera gye balimu tewoomya nnakabululu wabula nga n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo tebabirina nga obulamu bukalubye bitagambika. Mu nnyumba ebyayononese kwaddeko entebe, amasowaani, ebintu byonna ebikozesebwa mu nnyumba bino byayononese. Bino nga sirina bintu byonna byayononese, sirina bintu ekimu kyentandikirako, bino byayononese. Kyasula nsula wa mulirwana ate mulirwana yampadde ennaku 3 mbere nga nvuddewo. Ono si ye yekka era nga bangi ennyindo y'enkata olw'embeera eyabaddewo nga amayumba gaabwe gaagudde saakaati n'ekidde eri olubuto tebakirina. We basinzidde ne basaba gavumenti ya kuno ebeere ng'ebataasa okusobola okulaba nga bawona embeera gye balimu. Kitukozezza kale kwe tetusigazza kintu na kimu kiramu bwe tugenda kutandikira. Tetulina yadde tulinga bwe tuli mu ngoye ze tulimu kuba ebintu byonna byayonoonebwa ekigenza awala. Nkosezza nnyo ebitooke byange byonna paka mmange eri yonna byagudde. Byagudde kiro sikirabangako. Era tulina kye twasigaza, tetulina kyakulya, yayonoonye emmere, tulina kyakulya, tulina kyakuza eri mumwa, ebyokusulako tetulina, enju yayiise yino tusaba gavumenti etuyambe etudduukirire. Ekisinga okuba eky'obulabe ennyo kyekimu ku bizimbe by'amasomero mu kitundu kino kibuyaga yakirese ku ttaka era ng'abayizi tebalina wa we basomera. Kibuyaga nakuba essomero ne ligwa, mubaddemu abaana tebalina kati nawe basomera, bonna balina bweru mu miti. Tetulina buyambi, twetaaga buyambi, gavumenti etuyambeko abaana basobole okusoma. Twetaaga buyambi. Abakulembeze b'ebyalo okuli Lusenke, Saakaate ne Lukyamu, Stephen Kyambadde ne Samuel Maguzi bagamba nti ekyamazima abatuuze baabwe embeera gye balimu eyungula amaziga nga basana nate okuba nga babadduukirira mu bwangu embeera ebeere ng'edda mu nteeko. Gavumenti etudduukirire ne bekikwatako abalala, Maama Nabbanja tudduukirire nga bwe tukulaba odduukirira abalala. Bannange mutudduukirire twolekedde enjala ani amuwadde akatebe ku kyalo kyaffe, ebyalo nga 3 byonna byakoseddwa. Enkuba eyatonnye yatukosezza nnyo, yayonoonye amayumba g'abantu. N'olwekyo nkubira gavumenti omulanga ejje tudduukirire eyambe ku batuuze baffe okubagulira ensigo n'okubawa ku bintu ebizimbisibwa naddala essomero lino erya Ddaalu kubanga abaana baffe tebalina we bagenda kusomera. Bya kitongole ky'amawulire Salt TV Omunnyo.